So we are getting ready. Ntongendo bajikiza ntukola airport pickups. Abakoma wano mu Uganda tambula naffe for airport pickups. Number isimu 07077979 buterevu tujja kubanga tulife. Tuli ne Mariam, we trying to transform Mariam. Badenga mulabe embozi yoko gye twatandikira. So tugambika tukomera lunako olwaleero. Side eno ni ne Myra Angel Kamera ne Professor Kaide ne Joshi Yamaika side eno. Tulinawo ne Angume Junior mutabani w'omugenzi Martin Angume. Tulabe nti tukwasaganyizaako Mariam mpola mpola obulamu tulabe nga busobola okuba bukola ki ate nga bukyuka. Aha Josh twanjulire byolese mu katale gyova byosuubudde tulabe ekiddako. Ne oyogera kola microphone yaffe no. Aha byo tugenda okweyisa okweyonja. Aha ako kasenya ndese wano black shampoo tugasooka tunaazeemu ettaka eririmu mu mutwe. Ono shampoo niyo shampoo nga shampoo ono tunaazeemu ettaka eririmu then teeke mu black shampoo zibeereza black nengulako ne ku kyangwe ekyokunaabisa ne kasabbuuni wano era nawo kakunaaba n'akazigo nga amaze okunaaba ak'okwesiigako n'akadagala k'amannyo akasenya kali omwo munda akasenya okay then ne kaneero kaata bino gloves bakuteeka mu black shampoo nkamakansi kale tegeetaagisa byazi kuba mu kyangwe oba tetotaka kujjako obususumadde waggulu. So brush ate erina n'enkuuta ebigere ogyerabidde ebyo binaatuyisaawo ebyo teyeetaagisa okuuta ebigere n'ekigere tukikuute bulungi nnyo kibe kiriya tewaliwo okuduuka wangume kumpi nene kamakansi nga ntwali badi tujjako buno obuyiseemu buno akolukumi waliwo babuyiseemu waggulu obutalabika bulungi nabo tubutooleko kibeere kiriya tetunandoza kyetwerabidde kirala kyonna. Kale let us go Mariam kyokka nate yangu biri kumpi awe deta mangu then otuwambeko wano ku mazzi then tulabe nga ate Mariam agenda maso kubanga anaaba. So enje ebintu ebiraba bulungi nnyo ne Kaide waneeno tulabe ebintu Mariam byafunye wano tugenda banga tukozesa okunaaba. Mariam dozo oli ready? Yes, oli hotel donti ogenda gendo kyose ku bulamu onaabeko. Ena naabako ngenda kubeera refreshed ngenda beera mu film nga mpulira bulungi. Ogenda kubeera mu film ng'olya bulungi. Teri kwebwala Otandika na dogo. Duli bade webwala. Kulwaki? Nice mancha ntukako. Tamancha kutukako. Kale naina room nga tuli wano Kaide. Nainafunamu obuzibuzibu we nagweddalu wente we nawunga. Wakola otya? Tinali nakarumu kange ke maintaininga. Bwe nagenda ebutabika nakomawo kati mba ndi bweru kuba emyezi giba giweddeko. Nja kubuuza nnyo nga nkiddiŋŋana kyekyakusuula eddalu Mariam. What went wrong? Naye nalabiraawo simanyi oba ogenda gweddala otandika okukankana wootudde oba tojjaawo banenyinza obbasumbuwa essaawa zino. Naye njo toli walako eri gy'oli. Ddoboozi eryo nze serious gakuba nti ddoboozi ligenda. Nekyokubiri omuntu agudde eddalo aba munnyogovu abanga mulambo. Omuntu agudde eddalo aba munnyogovu? Aba munnyogovu. Obanga eyafa? Kuba omuntu waliwo eno daily attendance gye wayiga nti buli lunaku at least ne wemba naaba mu lunaku mulundi gumu at least amazzi aganyogoga ngafuna. Enogeibwa ku bino obeera refreshed. Olaba ne powers ne zibula okiraba nti powers ne zibula. Buno obutulituli obwenviiri eriyo omulala tolaba bwoli bulengereka tolaba bwoli bulengereka negwo obutuli omuntu tasiza mu nnyindo yokka ne buno obuntu nabo bussa kyatuyana bulungi yadde ndwawo nnyo olwawo okutuyana olaba embeera ng'eyo that means omulalu ekimutta lyekko omulalu ekko lisobola okumutta n'afa ne bamuziika. Yes, nga koli eri musumbuwa. Yes, koli eri musumbuwa. Kati bano abagenda bafa bwe bamututte mu mochare ate bayinza omulongoosa. Abakola batya? Nga bamututte mu mochare. Nga mufu? Ne bamukwasa funeral services. Kyekyebeeyi lwaki omulambo bagamba wa bbeeyi nnyo bamukuba ekifaananyi ne bamuteekawo ti amaze okufa ne bamunaaza. Kyekimufuula ow'ebbeeyi. Mari kugambiriza omuntu kasita ova ku byokunaaba manya oba ogenza onaatera okufa. Bwova ku byokunaaba? Oba onaatera okufa powers ziba tezisa. Kati gwobadde onaatera okufa? Nze mba neewulira kati nga obaddi
luliwe mwangamba nyimbe wali no ayimba mwakayimba kayimbo kakutulo kamalayo nali mpuliranga omutima gukutuka alimba nakolata nga mpulira omutima gukutuka at least kati ngenda mpulira bulungirungiko wala obulamu bugenda bukomakomawo mpolampola n'ekyobulemu omuntu okuba ng'olina ekikubulako kati nga kuno okutu katulabe omanyi nti ate nze ly'eddembe lyange lyempulira eddembe litya nga tolina kutu obeerekaawo nga nti namuzaddewo waakulaba gamba olaba leenya gwe weezaalira yoyo kubanga ye yaŋŋambirawo leenya gwe neezaalira ye agenda kujja ndabe asange nga ndi mukyafu era bulijjo neeraliikirira okungwako ye muzaddewo newookuloddamu newookulookomawa bannange olulumulabo tandika okwebwalabwala kuba yajja ali smart takola atya Mariam obeerawo omutima negukulumira ab'ewaka nnyo bannange waka walungi nnyo teri atayagala waka lwaki toddayo ewaka ewaka yewaye kugambe ne waba muvubuka tasobola kwagala nga toli wammwe I swear upon the living God yes omuvubuka yenna ategeera oyagala muwala ng'alina gy'asibuka ate ebiseera ebisinga omuvubuka obeera naye ng'amanyi kitaawo abeera naye omuziwalagiwalagi agana amala amazzi agenda nabiremu ebaketi atileeta kadirenya agenda nawe nga we mbadde ngamba nti munsi munnange omuzadde kya bbeeyi omuzadde kya bbeeyi nnyo nga mulamu sibu agambye atya Mariam yeegomba okuddako ewaka amisinga ewaka naye lewaka yewa Mariam ewaffe bugoloobi wamu bugoloobi eri ku Prince Anna Drive lwakuba amaka gatiisa gatya oli wabanga akutambuliddeko akufuna eyo mu Prince Anna Drive ezo ze bawoza simanya mbu biki era akaana k'omugagga we keesirwaza mbu kafulumya egeeti kasobola oddugwamu lwaki nze bwente bwe nalugwamu gaye bandekanga ewaka mu nju bwomu nze bwenti ne Mariam bulina okungewako ngamba walala omanyi nti waŋŋambako eggulu obijjukira eggulu kyekyalo eggulu kyekyalo eggulu kyekyalo kati ate wane ebugoloobi nebugoloobi Prince Anna Drive ate gye twakulira nti waliwo ne gana amaka olunaku lwe baakujja mu ddwaliro okimanyi tegatera kwerabirwa kali nze nzijukira ate Prince Anna Drive eyebugoloobi nali muto nga ndaba emiti mingi olwo banzije mu ddwaliro bagamba mama akuliko ebebi abantu balaba ye bebi alaba lwakuba tayogera waba yamanyira feesi ng'osekera wojja nga aseka wogijjawo nolawe ng'amutya abantu bajjukira bawalaba ng'okyali muto ayamba manyi bulungi nnyo ng'okyali muwere nga mama kujja mudole abantu bagamba nga batya kulika bebi nga goli muli eri ng'osirise obeera walunaku lumu mama agenda okuzaala nga yesunga okuddeeka lunaku lumu kati gwalinga omwo ng'osirise omwana omuto munnanga awulira n'omubiri gwa taata we n'ogwa maama we kati gwalinga oli abantu nga bagamba mama okulika bebi kulira keriko okuzaala Mariam abantu bajja bangi ewaka ng'oli wabbanga ki nga ndi muto olunaku lwennyini lwe banzija mu ddwaliro nina baganda bange bemanyi nga bakibaakulo omwana omuto alaba bingi baganda be bakola atasobola bigamba taata we ti omulwana omuto abeera muto olulimi luba lwesibye talina lulimi lwayogera abakiraba ate ng'akitegeera yegaze alwajewo omwana omuto olina ekintu kyolaba nga tosobola kinnyonnyola tokigambe taata we kiba kikubya ng'osekera mu mutima biganda byange byali bibanda nnyo kyoba bigenda alabika luvannyuma ebiseera by'entalo byadduka ebiseera bya Christmas edda New Year's abaana nga bookya Christmas tuli wabanga yazinono n'amukyawa ki Christmas twakikuba ku nju yaabwe wayitawo nga wabwebakako akuba ejjinja ku nju yaabwe emboozi ya Mariam teggwa malojja abaga abantu gabajja obbaluga mama ffe naganda yajja obbaluga so Mariam tandikidde wasooka agenda naabe mutole then tukugende ku bya shampoo oba kasooke naabe nzije ntuule bakole mutwe akalwa kapale kogenda okwambala t-shirt then byoba ogenda nabyo nkwerekereko ngende nkunaazeeko oba tujja kundawa nja kulaba otyo kulaba oba tugamba ngume oswala osobola okulaba wekka bale nga tugende Mariam ono ye mukazi munno edda twagendangayo edda ng'ogendayo wekka kuba ndobo nabako bigere ane kati naye ku luno
akamyufu akapale kali kamu alali tugende ngenda kwambala bulaka yenjaga bulaka twagala people power antuyana nja tuyana kale njagala wambala kano kwambala kano obereso mosti kale tumaze ndowooza okufuna amazzi tuli wano mu bitundu by'ekireka tulina Mariam ndowooza muyinza okubeera nga mulaba ebintu byafunye bagenda obeera nga akozesa okubanga etransforminga tulina angume atuleetedde amazzi angume mwebazeko nangume neno otera okumulaba endowooza atera obeera wano neyanziza nnyo muganda wange neyanzeeke mwenna lwakuba mumabeera mabega wa kamera nsobedde kale mukwano webale nnyo okunjagala baba okay amazzi agende neno bwati yenga bweriye gyabagenda n'amazzi gagali wali eri genda ekigere okikuute bulungi nnyo then tulabe kale abantu baffe batugoberera batulaba nze Sonko Muhammad tungero bajukiza ntukola airport pickups we are here to kulaba ntuyinza okugeza kulaba ntukyusa obulamu bw'omuntu Mariam so Mariam twagala akyukemuuko tulabe nti atasobola okubeera nga ggwe ali eyo andaba you never know santo nayinza okukwasizaawo ne wavaayo omuntu omulala ayinza okumuyambako okumutwala mu ddwaliro rehab oba n'ebirala buli muntu yenna ayinza okuba nga alina famire ebiseera ebisinga obungi naye ate oyinza okwekanga ng'ofunye obuzibu ng'ate abantu abawabweru bebavuddeyo kubanga ate bakukwasaganyizaako n'okulaba nti ate bakuyambako mu ngeri emu obenda okulaba nga obulamu butambula Joshua omulimu ogulaba otya guno nga yogenda okuba gwa Mariam omulimu ogugenda nnyuma ye Mariam yanyumye Enjo leta live eto laga omuntu ali obwerere leta Mariam yanyumye ddala mukoleko ana kaviiri tukateeke bulungi ka black shampoo kakomolekomoleko obuyiseemu neno luvannyuma tukubemu akangwe alabikeko ng'abawala abalala kuba Mariam akyali muwala siraba nti oba mukazi ndaba akyali muwala era kyemmanyi leero ayinza nofuna mukangamu awo namugamba Mariam kati namugamba nti Mariam wagwan okay naye Mariam bambi agenda kuddawo bulungi anyirire kale katukomewo era giba mingi nno okay so twagala tube nga transforminga ku Mariam waneno mpola mpola kangire nganji anonya kungwe wano ngeje katalire katale kati mwenje oshigwaba ebintu ebiri awo kumpi kumpi engoye nguli wali wali ye bucket yo jabe bucket eliwa wali unenda leli wali amazi wegali wali asina kutanga kati beera ngotuyiza ku anenda soko otule tugenda bano nga batutegekera nasolo bigula nebi oba mwaligenze kuba twetaaga ebintu gye kinga bimanye ebya saluni engoye ne wosoka noteekaawo soka tunyumyemu ko waneno ne katemulwawe so tugenda kati ntwa twagala yes mbanize wenda kikanga 5 okukosa okugula ebyo mufune mugule ekyangwe okitegeera ogule sabuni owa bulijjo ogule sabuni oba wa 1000 okitegeera ogule ebizigo nga bya 10 nga 5 ka baby junior aka kanene ogule nairo kata yinzo bayo nga ya 1000 ogule brush ekuuta ebigeri nyinyi ekuuta yinzo bayo 10 nga 2 ogule akasenya gula kali kalimu eddagala lya mannyo olumala akabitu kakubeko kubikyama agula kasenya ogule black shampoo siwe kiri anche ekirala ekibulayo kati musoke mugwe tulabize tufisa zene byatujja kulaba amazi kati jo kigendo fune ebintu ebiri awo abweru awe kati mutwalo omulage gula bulikomanya ketagisa olabanga tukola waneno then tulabe okay kati tusigadde n'abantu baffe abatulaba bali ku live ya TikTok n'abantu batulabira ku YouTube ze Sonko Muhammad tongero bajukiza ntukola airport pickups sometimes omuntu ayinza obanga ine embeera mwali oba mwayita nayinza okuba yeetaga just kubeera kawo n'abantu mufunemu okunyumyamu obulamu bugende nga butambula and so on and sure abantu ba family ban contactinze several times yes ne bajja ne bangamba gwe last born ewaka ne banyumiza ebintu bingi ne banga bagenda kujja final abantu bombalinze abantu babuze sibalaba
bali bweru brother kati bano bakwano babali muno natwe abagenze tena bate kubanga bakola abaloza kati nze brother wo kitufu ndi tukako naye osanga bwe tunakutereza osanga bajja kufuna ekinyegenyege ekikola kijja basanyusa nnyo oba n'ekinzo basikiriza like bakola ba fans bagondi ba TikTok ba TikTok bajita batya Facebook TikTok bajita Sonko Muhammad manyi sister wange bajiriko wone ribo wayogera kubona abasinga bali bweru oyina kuna abali bweru bwange bali bweru abasinga enamba esinga bala Australia nange dadi yali antwala naye nagamba stubbornness singa ndi muba mundu kati muba mundu singa bampamba dda abatenga bakwamba wakati abeerawo waba agenza okukola enju agindekera yonna ye n'agenda era taata wange bukyanga agenda ali bampambira mu nyumba bambi sijja kulimba life yatandikira mu ddwaliro etya dadi nga ndeka mu nju ye n'agenda enju yali nnene nga flat kati nayimiriranga ku ddinisa kireka waliwo eyandaba nga ndi ku ddinisa ndooza n'amanya programu za taata wange oba si kyo yonna gyali yakyogerako ne bamanya ku mikwano gye nti wakambeerawo nzekka era bantulugunya munaye eyankuba yanva mabega naleka amala kunneebakako naye nga nali ndi virgin era tata omwana nga asooka simumanyi tata omwana wasooka tomumanyi omulabe yansanga waka kati nga wolaba fulaati ewe kalina eri tola nti ekoma mu makati awo eyaffe yali ekoma wakati awo katolaba kakadinisa ako kwaliweko engeri yendabirwamu ng'osindika booti n'osindika booti endabirwamu nezeggula oli alayika yandaba n'amanyi oyo mwana abeeramu yekka mu nnyumba nayambuka ye waggulu nansalako era dadi wange bukyanga jja teyansanga so n'omaliriza ng'omusajja akoze atya alayika yankozesa omuwala omuntu yenna newaba musajja alabika yakoze gwe tewamanya nti yakozesezza yanteeka kalifomu ku nnyindo newoba olina amaanyi genkana wolina kuteeka kalifomu ku nnyindo toddamu kutegeera ate woba nga wali mweru odda oli muddugavu ebakuteekako kalifomu addugaza oba n'omuddugavu asobola omufuula omweru jjukira olwedde kalayo omuntu omuddugavu amultiplyinga n'afuuka omweru omuntu omuddugavu amuteeka kalifomu amultiplyinga n'afuukamu mweru afuuka muddugavu nti abadde mweru omulambo gwonna guddugala okategedde nti akutaddeko kalifomu kati obusuwa bw'omubiri bwonna bulina okusirika okutandikira ddala ku liiso lino lye lisooka okuzitowa kuba jjukira n'eriiso lirina emisuwa kati kalifomu yagiteeka kuno ku nnyindo n'emimwa giba gigetinga effect eyo okuva ku olwo nafuna lung cancer ne brain effect Mariam wanga mpozi wasoma paka level ki S2 ate waliwo omuntu yakomenti zinagamba I know this lady yali primary teacher wange oba nasati kyo primary teacher waliko omusomesa munaye naliko bagamba nze Jessica Alba bani basista wange mbunerabira bwerabizi kyendi bwerabizi kyoli kati gwolowooza oli ki bampita Jessica Alba bayikuta Jessica Alba lwakuba nti odyogera mu bantu bamanyi nti yali firimu naye teyali firimu Jessica Alba firimu eyo yali etya kubanga Jason Statham mumanyi nga taata wange Jessica Alba manyi Jason Statham nga taata wange otandise okunimba alimba twayawukana bwawukanya banteekanamu escape pod okuva ku olwo sidda nga mutegeera naggukira kiyindi naye kirabika we naggukira ekiyindi bandeetera mu mmotoka engeri gye nali nfeinti nze bandeetera mmotoka naye baleka bantuusa kireka we natandikira life bagamba naliko mbu vinka ki yennyini oyo omuyimbi munakola ku dduuka nga dayale okola otya wali vinka nakolanga mbu ku dayale eya vinka oba gwe yali vinka tabanga vinka yafuuka nali vinka ng'edduuka lyenkolamu abantu bamanyi nti yenze naye nga nze seemanyi ati bali bamanyi nti gwe vinka omuyimbi naye nga gwe teweetegera nti yegwe seemanyi nti nno yenze kati ate ng'oba oli wanakuyimbisa mu studio wamala okuyimbisa nadda ebbali n'akola vidiyo nga wali eddoboozi lyo litambula naye asobola obbiddamu okategedde akantu ako nti gyali omuntu ali mu kintu ng'ayimba bw'ati naye nga vidiyo yiye naye eddoboozi sirirye gyali nga oli yagguluba mu gundi mu studio ayimba abiggyeyo ono ye waakola vidiyo bisofteninga busofteninzi kuba oli we yagenda eri mu studio teyafuna kadde kajja akole vidiyo omuyimbi yali mudongo fala yali fala nga mudongo
bakozesa ddoboozi lye kitegeeza bujjo gwe vinko omuyimbi gwe tuli ayimba zibayira ndo abishinebira ati no bampa ennyimba nga baziwandiise mbu ne weruba lunyankole nduyimba ne weruba lukyoli ne weruba lukiga nduyimba ng'obimpandiikidde mbu ate wali omuyimbi gwe bayita Martha Mukisa ayimba z'abalokole yayimba sango kangamwawo sango kunya mugongo sango yaluyimba ne Eddie Kenzo nti lyrics ziri nnyingi wamuwulira ate olimba luwulirako naluwulirako olwo lwa sango remix ziri nnyingi oli yavaayo nange nsobola kinyumunguza bafa ddoboozi ani yasinga kinyumisa ani yasinga kinyumisa bafa ddoboozi nkufuna nze nno bujjo sikimanyi nti yegwe vinko omuyimbi n'ekyokubiri omuyimbi tasobola beera omu tasobola babanga bameka abayimbi baba bangi nnyo naye nga y'omu erinnya nti yevinka nga bavinka bangi kati gwomu ku bavinka si bangi kuba basobola okukola ekyo kyakola lwakuba basinga bazadde babakomako gaye freedom ya omuwala yenna nze mmanyi wa kitaawe mu nju eya kitaawe obeera free nnyo kuba tomanyi oba yeebeezaawo atya kuba nze ngamba omwana yenna nga kitaawe mubbi message erwawo okutuuka ku mwana w'oyo kizibu oba obustajja omanya w'osinziirira tayinza okutafaayo omukazi n'akimanya nti mubbi n'ate n'akimma omwana w'ekyo kirowoozo ngamba abaana b'ababbi be basinze okukula obulungi amanya wamukweka omubbi akimanya omwana talina mutunulako buli lunaku amuzza emabega eye wedda bbanga yatuddeawo naye bannange atuli ne Mariam gwe Miriam ne Miriam linnya lye limu kuba M ne I eyo nti wobanga obadde okoze mistake n'ogamba Mariam kamubba ekirowoozo nkyuse ebeere ng'oli yagenze awandiise ati Miriam ono weno n'akyusa ati Mariam era wabaawo obuzibu gw'olina obbagamba nti Miriam ne Mariam linnya eri kuba ne I eno yennyini nga obadde ogisuubyezza osobola ogikyusa n'ogifuula I booti kati I eno ate osobola ogifuula ebooti erinnya Mariam kyekibbeeyo kiririmu ne Miriam zino letters ezisembayo zeefaanana ne zino ezisembayo zeefaanana ezisooka kati no I ne ebyo ebyawukana nti erinnya lya bbeeyi nnyo lirimu abantu babiri Miriam kati lirimu abantu babiri babira n'amaaso ana olaba ekyenjawulo ekiri awo that means ndimu abantu bana obadde onnyumiza ku mimi Martha Mukisa n'abadde awo nankonako naŋŋamba akulaba neŋŋamba tembate nga muli ba sisters and brothers with Martha Mukisa naye ate gugamba tomutegeera bulungi nnyo not that much abane tulinako abantu nga mekooko enjo baliko abantu bulero nga tebannaba kujja babadde ki network ebuukako network wano twatudde linganga etali kiriya bulungi nnyo why kireka areas ezimu network yo telisted so tuline Mariam mpola mpola tunyumyamuuko kikyo singa okwagala mu bulamu bwo Mariam njagala nnyo okufumba emmere njagala nnyo okufumba ate njagala nnyo lya amawulu kati kizibu lya amawulu nga siko gafumbye oyagala nnyo okufumba toyagala nnyo okulya amawulu yes kati omuntu yenna omukazi yenna alya amawulu geyeefumba alya amawulu agava mu mmere gye yeefumbidde tyaba sure nti eno emmere nze nagyefumbidde kati n'olwekyo njagala nnyo okwefumbira abagenzi okugula ebintu nga baluddeyo twagala tubreakingemuko naye kuba leero ekisinga okuba ekikulu kibadde kyakwetereza kunaaba nti so on the good thing tunaye emikwana abatwaddeko ku buwoyo obutinti tugenda obanga tutandikira then tugenda okubeera ate nga twongereza ate ebirala siwe kiri kale nze Sonko Muhammad amaaso ku lutimbe katikomewo ate nga Mariam yeteekateeka okugenda okufumba okunaaba kati okunaaba ekinkutte yeteekeka okugenda okunaabako ava kunaaba wuuyo akomawo yangu wano nakwengerera wakati wabadala Mariam gwe tuli naye wano olunaku olwaleero tap on the screen guys nga twagala tubulieko kanabye kalifreshinzeko for the first time step esooka then atubulireko ali atya owulira otya kati mpulira ndi fresh oli fresh better
Amazzi gabadde teganyoganya. Teganyoganya nti omubiri gubadde gumisinga amazzi. Oyinza okutya act ey'okweyira amazzi okunaaba. Then ojjukira nti yonna gy'obadde oli baba smart baba kunaaba wabula gwe tolinakikola nti ye akyewulira muli mu mubiri ne wabanyumya naawe gw'ate ng'oli ddanda nti odda mabega. Nti courage togiina toyina bakuyambeko nawe munyambyeko neyanziza nnyo. Weyanziza tukuyambyeko okwo. Mpulira bulungi. Kwata nnyabo. Okay. Kale nze Sonko Muhammad atugeza kulaba nga tukola step ku step tulabe. I'm very sure nti omuntu asobola okuba mbeera mu abaali ntugenda nga abikyuka mpola mpola. Soka ompeeko ku story ey'obulwadde. For the first time wangamba ekyakusuulidde lukyali ki? Mu kusooka neeyogerako nnyo enjo ndaba nga abeewala okusooka. Mu kusooka nalowooza ng'oba nina siriimu. Mu kusooka ng'omanyi siriimu yakusuula eddalu. Sebo naye buli we nagenda ng'okwekebeza nga bangamba ndi negative. Then nebaayo eyanyinyonnyola ti siriimu akwata naye alabika akwatira mu malusu. Bakweka neeno ono katuddeko. Siriimu alabika akwatira mu malusu kyo nsobola okukkiriza yenna yali akisinze munenze ngamba bwe bulwadde obuli otuluma Abannayuganda nga wali ogase guno mumwa guno n'omuntu olulimi luno n'omuntu ngamba mulimu ekirwadde kye tujjamu kye bayita covid nti amalusu ge gavaamu ssenyiga n'ekikolondolwa wettuwe tulwadde partners be batulwaza naffe ne tubalwaza naye all in all munaisirimu awona. Okay, tufune ekifaananyi kya Mariam okuva wansi bwe tuti Professor Kaide tulabe enjala okuseeko Kaide tuli wano wansi tutandikire wano wansi tugende nga tonyonyola step ku step. Enjala ozikuuse? Nzikuuse. Akasapa tunakonda bokakuuse? Sister so sinanyambako nange neneyamba. Enja abadde akuyambako? Banyambyeko. Okay. Akapale okambadde kakubulwadde ogamba toyagala bupale naye nga ndaba nze kagenze bulungi. Mpulira nnyumye. Akoyo ke kasinze omunyumira kuba alina hips. Lwakuba ada age ayinza okwegomba figa yoyo kyokka talina hips. Twambuke Kaide. Akasaati ka mulembe nnyo. Chocolate oba what? Lebe kubye nnyo. Baby bahu baby what? Biating apa. Then tugenda kugenda ku nviiri eno ku mutwe. Josh tugenda kutandikirawo. Natandikira ku mutwe ndowooza. Tuyatandikira ku mutwe. Gye twatandikira ebigere wansi kirikirya wawedde. Lwakuba oli ogusooka okaka ne mu Josh awo. Tugenda kola tutya? Tugende ka black shampoo. Ebikaladde ntusale enjala ezo. Tugenda tandika ku waggulu. Wano tewatukolere. Tuleme kyusa nnyo location akasante katutawaanye kana ka balansinga. So tugende wali eri. Takalija samu katugende wali eri mukasi. Okay kale. Situlako kateba awo. Tubere. Just kaza tufana doza wane wali ku busubi ama tuletereko kwako. Ate tufunyeyo kyali wa phone one. Gwete tukuta. No. Tugenda funa backlight. Kiri kitya? Tukyule tugenda kutuula nga tutunudde bwetuti tugenda tulenga tutunudde eri. Mariam tulenga tutunudde eri. Okay, abantu bafa batufollowinga step ku step tuli ne Mariam. Twagala okubeera nga ate tumutransforming. Kaide tuli eno jangu side eno Anti obeera slow tambula speed. Twagala okuba nga tutongera okutransforminga Mariam. Mpola ekifaananyi kirungi side eyo. Walungi. Anti yogera Okay. Tuli wa Josh, tuli side n'ekifuba kiki? Kijja kuwona. Ye COVID. Ekyemisana obadde wakiridde bulungi nnyo kiriya. Badde sinalya sijja kulemba. Kanine zote yesiga ebizigo batalina soka kwesiga bizigo. Akazigo kali wako kataddewa. Akazigo kaakano. Kaakano akazigo. Kyakola Kaide kyetulaba kamera tu speed okubanga tugitambuze berenge rolling clearly. Yesige ku kazigo tulabe
omuntu bana embeera esobola okukyuka omuntu yenna asobola okukyuka nga bw'oyinza okubeera nga olaba obulamu busobola okukyuka mu ngeri emu oba endala just omuntu ayinza kubeera na buzibu nti omuntu guliko obuzibu mulwadde nti ayinza okumala n'addayo nti so olumala abanga soleza solite zibakolanga emabega enjugu yalinga akolako interviews solite kali yayinamu obuzibu but ekisinga okunsanyusa buli muntu yenna atawanyizibwa omuntu gwe tukozeko naye bafamire muvuddengayo ne mulabika naye mutusuubiza okujja okutukwasaganyizaako nga tuyambye ku muntu wammwe ne mumala ne mubula oba okitegedde ono alina obuzibu bwe nga ye bwateegaana bwe bategeka awaadi z'obubbi kuno ku kireka yakyasinze nimba wangayo emisana n'agamba ndi mutwazi mutwazi tekyali kyangu bebe n'agamba alaali ntwala era simanyi bwatali nkubira akasimu ka mangu nti mwannyo ku Mariam uno bamutwalaganya kolo ndisanga kuba Rita yaŋŋamba Mariam bw'ateebereremu bulamu nono yandibufiirwa mugere mu bendera nga tagende nakugenderera weesige ekizigo tukyakinawo so tuli ne Mariam abali ku live gye bujja tujja bawo omwaganya mubeere nga mwogerako gye tuli mwogereko naffe netwagadde transforming step ku step tulabe nga ate obulamu busobola okuba nga butambula tukoleko kye tusobola katonda bajja tusiimira abatukwasaganyirizaako alhamdulillah rabbil alamina mwebale nnyo mwebalire ddala so kyemanyi mu followinga buli kimu kyonna natulabya ku TikTok erinda eriko sonko abatulabya ku YouTube and so on mwebale nnyo mwebalire ddala anti kamalize wansi dene yambuke waggulu wansi wawedde mu face then ne wali omubiri okay twebaza ne bana abakyala betuze tebatuyisiza bubi bakwano bo tutambuza bulungi ekintu yeah so waliwo wanagambye wasaluni bamumuwe kasita malanga amukima abeereko ku live tujja kukkiriza requests masha Allah taala tuyine Josh wa saluni so banga ononyakawo ku TikTok owa saluni nonya Josh Jamaica ku TikTok ainako n'oluyimba olupejja kubeeranga olulaba agagaziye mbwati okay aberenga amazi galeme musamukira okay bisoto bewadde ogamba biri so tuli mu saluni wamutulabira muyinza ogamba tesonko bali ludda waleero tuli mu saluni oba leero bagiyise batya oba tugiyite good time saluni oba Jamaican salon oba Mariam salon tuli mu saluni twagala tosose na shampoo soko sala ko waggulu kati kuno wano limu kunazaamu nko kayongera kikakasize ddala so tulina Josh Jamaica wano njageza kulaba nga ngezaako okusembera wano Josh bayita bata kituliko kati tubaite soko okujjamu obukyafu otona abaziddugazamu osoka n'onaabamu ebikyafu ebirimu kati wano tunaabamu ne shampoo so tuli mu saluni wetwogerere sawa yakakati tuze mu saluni kubako okunaaba omubiri kwawedde dda olwaki tukozesa sabuni wabbulu tusaala tukozesa shampoo sabuni yo si mulungi ku mbiri azisiiwuusa ate nga olwedde ensiiwuufu kati ayinza okuzongerako nezifuuka eddala za papo ate shampo yaba mulungi kuba abamu ekiriisa ky'enviiri shampo tebimuge mukutamamu tebikugenda mu maaso kuba byandibanga bibalagala okay so Mariam ageza kulaba bane abantu bamu temumanyi kulanga abantu bafa batugoberera omuntu abadde alaba story ya Mariam wali badde wansi abadde nonga mwete mu saluni yango nkubira akalango abantu abakola amannyo ba dentist we babayita mwali badde oli agambye amannyo ngalaba tegalikiriye mu mulete abantu abaina boutique ezengoye wali badde wan contact nze nongambo why mu mulete mwambaza akagoye wanazambale munga bazijjamu because kati Mariam right now be bamuko abantu aba trending ku TikTok ali able opostinga video for now ne bugendo kerenkere okuweza olunaku nga video ekubye emitwalo 10 egy'abantu abamulaba obo kiraba Mariam wangamba abantu kati bakulaba ennaku zino mukireka banange everyone buli omwangamba TikTok ne wali ku stage waliwo awali gundi mobile money obwala obulungi obubeera obutunda ku dduuka eriyo omwe abadde complaininga nti balabika bamukubye ekifaananyi kuba kibi okusanga omuntu ng'ayimirire n'omukuba ekifaananyi era bakibagainingiddeko nnyo paka bwe bakebedde essimu nga tagikubangako nga tamukubye ekifaananyi bamaze kukebera simu yooli
nga kituufu tamukubya ekifaananyi ne balyoka babireka. Okay. Abantu tebagala bakuba ebifaananyi byabwerere kati. Oli wakuba ekifaananyi ng'omulabye n'okwata essimu yo n'oweeraba alina okusasula. Yes. Kati yafuuse wanjawulo serebu. Postinga ebifaananyi byaffe ng'oli awo weeyitako tomumanyi nti no yeggwe. I swear gye bali abamu nga tayagala mumanya. Enjo n'ekiwaka yaffe ennungi awo. Tulina waka abantu baffe nga bameka. N'ekifaananyi kye bakubye nga tomanyi. Fata etya. Ekinyuma. Ekifaananyi nga bakubye nga tomanyi. Nga bakikubye tomanyi. Bana ekinyuma. Kale bakita transforming si saasoma nnyo. Naye kyemanyi tugeza kulaba nga transforming nga tukyusa Mariam obulamu. Tulina Joshi. Joshi tukola mulimu gwa bwannaceewa. Teri muntu n'omu asasulwa wano we tuli. In fact omuntu ne waba afunyeyo akatinitini. Tekayinza kubagamba nti omuntu asasulwa. Okitegeera bwe noteekamu amaanyi Anguma ateekamu amaanyi. Enje ali ku kamera, Professor Kaide kwali gyendi side eno, Mariam wali waneeno naye tugenda mu maaso ne Josh Jamaica naye wali. Tulabe nti enviiri zino nga zitukula. Tulabe nti tusobola okubanga tuteekamu koddayi bikyuke. Tuyitewo wiiki ng'emu tukomewo. Kati tugenda okukakasiza. Mariam ebadde embeera ebadde muzoganya. Bwe tumukyusiza n'afunanga time n'akomba kyalibe nanaabako. And so on. Mariam kulaba nnyo mu kibanda kyawali tojja sobola kwogera. Kansoke. Tosasula firimu. Kyobola nkyagala nnyo ekibanda tansasuza. Okay. Nyabe njo kwongera okubuuza kuba ekibanda awo. Ekya shampoo kati kiwedde. Shampoo awedde tuzaamu kati black shampoo. Tugenda kuzaa black shampoo. Okay. So tuli mu saloon we tuwogerera ne Mariam. Mariam ne hotelera kati. Ne side zeno ndabaye ebyovu tuko side zeno. Tuli mu saloon we mutabira abantu baffe bwe mujasinzira okubeera nga atulaba. Atwagulaba nga transforming Mariam from oli to this side. Abo kitegedde bulungi nnyo. Bantu bangi abalebe story ya Mariam. Abayimbi mwan contactinze. Abo kitegeera. So nange mbalinze. Waliwo yangambe Easter awo ng'etuuka awo. Easter awo oyinza okulabira awo ebyasawo beebi kyepere. Tulinze. Tulabe nga ate obulamu butambula. Ani ninyi kibanda ekyo mukwano gwo okubanga takujjako sente. Abakazi abasinga tabajjako sente, basajja bajjako sente. Lwaki? Muli bakazi be? Omusajja asobola okubanga akula ate omukazi nga takola. Okay. Kale so tuli ne Mariam nadinda kyamani antajje. Nalabika talabise. Eki? Ebyovu. Your queen over here. Kasura kagenda katandise okutemagana. Sukatandise okutemagana. Nawe otandise okutemagana. Oza kugira kyenyisibwa abasigazzaayo kweri kubanga kyenkyo kiyinza okwetagisa nakyo kubanga nakyo nga tukisalaasala mu mukawo okukimwa. Black shampoo. Okay, atugenda ku black shampoo tumazizza. Oli bamuyita shampoo just yabeera anazaamuuko okutta obuuka n'okugyamu ebikyafu byonna. But abantu batapinga screen yawo Angel. People tap the screen. How many are they? 87. Twagalako abantu 10 nga 5 awo. But very soon tugenda kubanga tukomawo nga tubawa guest request nga tuzikiriza mutubuuzeeko mulabe we tutuusa ate ne Mariam kye kigenda mu maaso. Bali 100. Tunako abantu 10 abatulaba live. Okay. Tuli ne Josh. Jaffe ogambe gwe bayita black shampoo no. Black shampoo. Abali ku TikTok munonyeko Josh Jamaica ku TikTok ina kakayimba akapya yono ina nyini saloon ye. Mwagale nnyo omuntu ayagala omuntu supporting nnyo omuntu supporting omuntu bwe mwaberenga supportinga munne lomberenga butambula. Twene side zeno Angume Junior ku TikTok yeita Sekadama in Yugi. Eyes not Sekadama in Yugi wali naye wano bakobala kayaba agade nnyo kubere mabega wa kamera ndowooza eyes not yoyo. Mr. Mam. Okay, black shampoo nenga beranga wa brown black shampoo. Kaide ofusembera ine tufuna ko shoti wanonga layikola golinga yiwa mbwatye na ka face kaguno wangu kafuna mwawo then ndino tulaga fenana fenga mwe tuli waneno keza kulaba atenga tutambuza akazannyo mpola bula mbusobolo kyuka kati aba family Mariam bwembanga mbadde mutya okujja omwesembereza anti mulalu tumuterezeza mujje mubeko we mutandikira bula mbutambule bugende maaso Abo kitegeera. Olwo mwami gana njogera ko nangamba sonko tukolemu omulimu olange tuberenga tuyamba Mariam tumusondere center and so on. Setera nnyo kikola kugamba abantu tusondere omuntu. Mpozi ng'omuntu ali bubi nnyo nga ndabe embeera egenda.
naye oli waatunulira ekintu nalaba nti kisaana omuntu okuyamba ku muntu, come out and help oyo omuntu. Kitegedde bunyo, come out oyambe ku muntu oyo mukwasaganyizeeko. Buli lw'okwasaganyiza ku muntu ng'empeera yo gisuubira wa Katonda, Katonda akusiima nnyo n'okuba ng'empeera yo gisifuna like kyawano kikimu. Ekyokubiri abantu abagala okubeera nga balanga, kusobola okujja ne mulanga naffe, kazanira tukatambulizaawo mu ngeri emu oba endala. Ne tuleeta omuntu mu saloni n'omukolako like otuwa offer, then naffe tuba tukuyisizaawo akalanga eno mu ngeri emu oba endala. Okay. Tuli ne Mariam, we are trying to transform her. Twaga obulamu bubeere nga bukyuka oba embeere ng'ekyuka. Tuva today wali wa Aunt Rita, tumanyi Aunt Rita yoona oba ono mulala. Tugende wa Chairman Anta, tumanyi tukuze wali wadde baleekaana. Bagaye bannaye wuuyo, tumubalekedde omuntu wammwe. Bino byonna Mariam tubikola, naye ew'okusula. Aw'okusula? Nange njagala afuna akabaawo ng'abalala. Afuna akabaawo? Bakupangisa ssente mmeka omwezi ogubaawo? Wabula simanyi ndowooza nannyini wako gwo. Buli nnaku? Everyday 7. Tetusobola kufuna akawamu ka layisi mitwalo nga 5-6 weebityo. Buli nnaku? Gye mitwalo 15. Okatunda? Ku ssente nga mmeka? Buli mwezi wetaaga tuma emitwalo 6. Emitwalo 3. Tujja kalabako tulabe. Okay. Ebyokusula wiwo badde ogambye oyagala ofuna kabone toyina right now. Yeah. Katubuulireko obadde osula naani, like obadde osula wa before? Before nga wengamba nange nali nsula mu kayumba ka metallic. Metallic nga kani? Kaali ka mukwano gwange. Buno bukioski? Yeah. Nga musasula emyezi 3. Tulina omutemo gwe tubageiningirako. Ne wemusasula nga tubale emyezi 3. Egyo emyezi 3 wegiggwako. Wemba nfunye era endala myezi 3 nga muwa. Awe nagwira eddalu ne bantwala ebutabika. Nkati wagenda okukomawo? Nagenda okukomawo nga siina wentandikira. Kale n'ekyokubiri, malaya yenna okudda emabega. Kuba sijja kulimba bwala tebakkiriza kwogera nti eno eriya y'abaki? Y'abamalaya. Nti lwoba okikutte n'okikuba. Neerabidde okuggalawo ngenze. Ffenna tubaliga. Oli nayingira mu nju onaazikutwalako, nakyo kisoboka. N'oddirira n'odda emabega n'owulira nga n'appetite ekola togirina. Ye bangi baziza bannaabwe emabega. Kwemakula. Kwe kusinza otuzza emabega. Nti prostitute yenna waaba. Oba teyali bayingizanga mu nju ye. Kati tubale tumaze fokola tuvuddewo tugenze leero ogenda sula kuba leero olabika bulungi. Leero. Oba leero bakukutemesa kufa bufi. Kugaye manyi n'okubeerayo mu kyenge nga wali ewakakeeto nengunywa buno musawo. Bakyali bange bamanyi bulungi basooka kungulirayo kamu nannyumiikiriza afu banywala benti nkamala wampa akalala. Kati kali akalala njasama nnyo ge mazima. Kwasama mikwano gyange banjagalako kwasama. Yete tugenda kuvaawo tugenda okukomawo nga teweebase mu ttaka nga oddugala. Sijja kikola. Ngenda kwemaintaininga bwentyo ne bwentyo. Nti ate kati mmale nkikolere balalu bannanga abalala bonna eyo. Onaddamu okunaaba nga tugenze soko inde kaso amaleyo kano. Nange nina bulalu bonnange bwendaba bwe neegomba. Balalu bonno nga balenzi olegomba. Waliwo akavubuka kali awo kalenzi. Okegomba oyagala kabeere kabbaako. Sikuba kabbakange. Pozi nga yeeterezezza. Naye weetereza omulinamu akantu. Njagala mukwateko naye kati kendabye nti amazzi agannyogoga malungi. Nze mbadde ndowooza. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 694 oba noti 78 29 52 155.